Babo bangambye nti we have a very important meeting to attend. Ngaka nekunganya nzitebe nensangawo eno party. Ewunyiza nnyo naddala abantu abali mu opposition nga tuli mu elections okuba nti beegasse mu kino ekintu kizeemu amaanyi nnyo nga president wa UMA and then also okumanya nti ttiimu yonna eri nange. So basically I'm really happy. How does it feel okubanga omuntu? I feel loved and appreciated. Yeah. Mostly in a period of 1 year. Especially, yes. Especially during this time and having people like that come through for this celebration, it means something. Kitegeeza nti kyendiko kirungi balabye nga kirungi ne basalawo kijoyininga bulungi n'omutima gwonna kyebula beegase ne mu celebration ezaleero. So Kino kintu kya baby people who wish you well. Ogamba nti bakusabira bakwagaliza birungi byokka, you know. So a baby shower means a lot. It's a good send off to labor, to the hard times that are coming. Yes. ono mwana wakumeka? Ono mwana wange wakusatu. Nina my first born ali myaka 11 years old, and then second born wange ali mwaka gumu emyezi 3, and then kati onajja. Oyagalako makuba meka? Ekyameka kiri kunze n'omwami ne Mr. Okuyo tujja kusalawo ya, but for now ndi ku baana basatu abange. Then of course the child with his daughter, so that makes it 4 children. Oganda wadde tuyagala baby shower wateesa kutogenda gikolelwa baby shower because we just had a baby shower last year, you know. So guno mwaka nasagala batawanya omanyi birimu organization mungi n'ebirabo nabikiso nasagala tawanya abantu bagamba it's okay this year I don't want a baby shower. So kati otidde ki kw'abantu kubeera nnyo nti omukazi akoze nnyo baby shower mwaka ya mwaka gumu. Surprised that I'm having a baby because I just had a baby last year. So nga ndabira ddala tekigenda kuba kyakabi, you know, okunkolera baby shower. Naye ate kino nkisiimye okuba tekibangawo. Last year the UMA executive didn't give me a baby shower, so this one was good. Ndi mukumu kubisinga naye bino nange binsuka. Era ngonza amaanyi gampeddemu. Ndi kubala just naku nfuuyirira ddalo, you know, just waiting because it's almost time. Oyagala ozala abaana bano? Kino kinasazeewo okukola ekyokuzaala. Naye kale kinasazeewo okuzaala immediately after oli omwana is because njagala kimaliriza these 2 babies to have them at this time and then concentrating ku career yange. Kuba career yange njedda njagala giwera ddala obudde kati kino kyalibadde mu bwongo bwange, you know, because emyaka gye ndiko sirina myaka mingi egisigadde gy'okuzaala. Njagala kuzaala mangu nga nkyalina amaanyi. So that's why nzadde abaana bange bana babiri back to back so that I can concentrate and give my career at least a good 4 years. Ng'abaana sibalowoozezzaako. Cindy, you about bambi otya abalogo? No. Ko bonna boolina tumanyi. I'm not telling you. Omwami yayagala ki? Agala bawala bayagala Omwami yagala baana, that's it. For him it's special enough that we have children together. It's not about girls or boys. Children are children. Ubanga okutteko omwana, it doesn't make a difference whether it's a girl or a boy. Ebintu byogera nga kitunazaala n'olowooza nti there's any difference, but essanyu ly'omwana lyerimu whether it's a boy or a girl. So